Akugamba nze mwami Museveni gwe mmanyi bwagamba mbu ngenda kuwa emitwalo 10 ayongerako 0 ne kaba kakadde ne kugamba mu bantu bonna abaali wali mu bantu bonna abaali wali walabaani gwe yawa amabuga ag'emitwalo ag'emiliyoni 10 okuleka akaana ke yawe bbaasa ate nga sirowooza nti akaana kali kasobola okwetika miliyoni 10 kusaizi je kali kwali kasobola kwetika miliyoni 10 ne kugamba amabugo bwe gatagende ku namba nfu gajja genda mu bantu abajamu nkugamba bino amabugo nakugamba nakulagula ne kugamba amabugo gagenda bula ne mutabazi mu abiri ne dipisi mu abiri ne miliyano kayima mu abiri ne yabo sirowooza nti stani yabakemye abo bo babbi bubbi mululu kubanga bongambye naye ate era kikyasoboka okuba nga kirimu sitaani kubanga yayagadde abantu bategeere nti amabugo yagagabayo ayinza okuba yakyagadde nga bwekugamba bwayogerako 0 kati yategedde nti abantu banategera batya nti nagabye amabugo gaabwe kanteekeyo bano ab'ebiwaani bagafune kati nga tetunaba nakugenda mu ebyo bya mayiro nakugamba nti mwami Museveni muyimbi ayagala okuba yekka nga yayina yiti essebo atwerabizza byonna atwerabizza n'aleetera n'abantu okulowooza nti Bobi Wine takyalina kyapanga mu kwagala obuyinza bwe obwamugibwako okyegeera nti kati abantu batunuuliddeyo yekka Bobi Wine kati asigadde yekka mu bbanga bantu batono nnyo abakyalina endowooza nti buli omu agamba byaggwa kuba balaba Museveni envuga gyatuwamu ya supiidi yakatujja mu ttaka kati atuleetedde beyiro buno beyiro naye nga tukyalina emisango gino gye bavunaana kaye nga tukyalina emisango gye bavunaana Bodebbe nga tukyalina emisango gye bavunaana Bassebuufu nga tukyalina emisango gye bavunaana Bakatongole beyiro yandibadde esigala ebeerawo mwami Museveni aleme kwejjira nga Kanyamunyo yagifuna amanya gange yenze Kayo Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato omutali mazine seriraka mbajjukiza bulijjo nti twava Lwengo n'Isingiro tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka kuba tukulidde ano tuzaalidde wano era mulumba weesibeezo n'engero twazikyusaamu bino bye mugamba nti waaligwa wendigwa twazikyusaamu tumala kugwa ne tuggwayo ne tulyoka tukwambalira ate buli muntu yenna wano e Uganda kasita oyambalira Ssaabasajja bannaye tukuve temulaba nti nno mpagira President Museveni wallahi n'amala lumba Ssaabasajja Kabaka wetukoma mwe mugende mubuuzeeko ofona opondo therefore mbagala nnyo mwenna abantu b'e Bulaaya abanjagalidde muganda wange kire kyankuba baŋŋambye kaye ofunye omukisa kubanga gwogenda mu kkomera seero 1 kire kyankuba ajja kuba mu seero 2 nga neibaawo neŋŋamba okay baŋŋambye nafunyeeyo agenda okuba neiba wange mu kkomera naye kyonna kyekiri nabagamba nti Uganda eno mu myaka 5 ejijja oba 4 gino ejijja it is subjected to transformation era ffe omulimu gwaffe kunnyonnyola Uganda gyeraga kukuzzaamu ssuubi kuba ensi ekwagadde baŋŋambye ekintu eki nafunye neiba mu kkomera baŋŋambye nja kuba mu kaseero 1 kati ekyomukisa omulungi ofunye ekire kyankuba naye nagamba abantu bye tukola tubitegeera betugambako we baba tebategeera tetujja we don't have an excuse for them because omuntu abadde wano emyaka 2 3 biki ensi emugumiikiriza bannaye tunaatya tunaatuusawo kire kyankuba okitegeera ekintu ekyo so bannaye bannayuganda mutusabire tuli ku ground ndaba nnyo abo babbuloga abali ebula olabanga buloga w'e Bulaaya ng'avuma Kayo Wisdom manyi oyo ali ku perolo ye NRM kubanga mbamanyi NRM ngimanyi kubanga President Museveni okay nkyabonga naye omanyi nabagamba alinga eyanduka naye kati emirembe gino kubanga kati waliwo option now kire kyankuba njagala okutumira abantu bonna abakwagadde abantu mu ddungu ab'e Bulaaya ab'e Canada abaawa njagala obatumirako
n'abanjagala bulijjo mbagamba nti no woba olina info gw'oyagala okumpa nkubira ku namba yange eri 0701494039 enamba eri ku WhatsApp. You can WhatsApp me, osobola okunkubirako ku simu, osobola okunkola ki. Njagala okwebaza sponsor waffe Pastor Success asimba emiti yatugamba nti $2.2 mu AKM akufunya AKM ne musayininga ne baloya ettaka lyo ne liba liryo okumala emyaka 7 n'akusimbiramu emiti 2500 ku 13 mweyo AKM n'ekitundu ayi n'agirabirira kweyo AKM ayi n'agirabirira egyo emiti okumala omwaka mulamba ku millions of $2 n'ekitundu. Ate n'atugamba obanga ogwoyina ettaka lyo pa AKM ajja n'asimbamu emiti n'omuwa $1.5 n'agirabirira okumala omwaka mulamba. Tujja kuba tumukomyawo mu soon. Naye ekimunjagaza nti ngenzeyo keyo gyasimba emiti nempulya essanyu. Tumira mwenna bannayuganda abali eyo nkiddamu mwenna abagamba nti kale kankwate $1 yange emu ngisindikira abaana bano, kankwate $1 yange emu ngisindikira ekire kyankuba. Kire kyankuba abantu lwakuba bakyatya era sebo olina okuddamu okugaba ennamba yo. Kire kyankuba ono nga bwe nabagamba, kire kyankuba ono be bamu ku batusooka okulaba ebintu mu ngeri nga ffe tukyalobye. Kakati nga mulaba bwenti nga we yatunyonyola oba tewala episode the Yokai Wisdom official YouTube channel olaba episode ezo nga nnyonyola nga ffe tutuna bwe tuti kye kyankuba n'alyoka avaayo naye kumako omuliro n'akola byonna. So here he is. Kwaniriza kire kyankuba buuza kuba tulaba. Siye mutano bannaffe abakyali mu abeebase abali mu budde obw'ekiro kuba mulimu abamu benjogera nabo nga bo baŋŋamba bagenda kwebaka abalala baba bagolokose. Sound kweli wudu. Nebaza abantu waliwo omwami bayangambye ali Canada yansabidde n'okunsabira tuitu yampeereza essaala n'angamba wadde sirimu nga ye bwakkiriza naye yansabidde essaala mbeere mulamu neme kutwalibwa ono mwami Museveni. Nina omukyala ali Switzerland yangambye sawa ajja ali naffe naye akomawo mu bwangu mbwere ekibadde kyamusiba nsalo kubanga covid eno mungi naye mbwa akomerawo bw'ati ayina ekinabo ky'amaanyi. Waliwo abaami abalala bali mu America waliwo omulala bamuyita Mash yawagira nnyo buli kiseera akiraba yaŋŋambye okukakasa nti abantu balaba pulogulaamu yo essimu gigabenga ng'eggwa kubanga oli bw'alaba bwakukubiranga essimu wagigabye ng'eggwa kitegeeza aba yalabye akatambiko konna. Yaŋŋambye bwonna bugasse azze abukuŋŋaanya bwonna buli kamu n'akola n'abusheyalinga n'abutusindikira naye yaŋŋambye tubeere bagumu. Obadde otandika n'ogamba mbu bakugambye mbu tuli nambo katujja kuba baneiba naye nze okunsiba kye kibonereza ekisinga obutini kyensuubira olw'amazima gemmanyi kubanga nze mmanye essaawa yonna bwe sifanga Kaweesi nja kufanga Zebula nja kufanga Abiriga nja kufanga Kiggulu nja kufanga Kirumira. Bwe ekibonerezo kyensinga okusuubira okufuna mu bantu bano be tuli mu kwogerako kyakugenda mu kkomera naye ebibonerezo ekisinga obunene kyemmanyira kyeŋŋendera kyensuubira era kyendirwedde nakyo kwe kufanga Kirumira kwe kufanga Kiggundu kuba ze sirya kukaye tebagenda kundiisa buto ebitubo tebasobola bunkwatiramu sirya nze ebyo Mbabazi yaŋŋamba tolya newuwe yaŋŋanda tonywayo newuwe yabiŋŋamba kati naguma nasoma yaŋŋamba tolyalya ekyo kyo simanyi nti basobola okinkwatiramu nze neefumbira emmere gyendya ekyokuba nti nno bagenda kuba baneiba mu kkomera kyekibonereza ekisinga nja kubanga afunye peroolo bajja kubanga abampadde ekisonyiwo okunsiba obusibi. Kakati nga tuvudde ebyo ebigambo ebyogerwa si bya channel eno omanyi dokita oyo agenda nagakaye kuba disclaimer yes si bya Kaye Wisdom si bya Flashlight TG si bya Point Media si bya Kaye Wisdom official bigambo byaffe ebyo byowulidde kire kyankuba Kaye Wisdom kakati
kiro kyankuba njagala okwebaza abantu bonna abakubira mpulira essanyu ne ngamba ya ate sinange nyina kye nagatta ku kire kyankuba n'abansuubiza ate awo waliwo neyaŋŋambye mbunga tulwawo nnyo okukwata njagala tukwate ne mugamba obuzibu bwa kamera bannange njagala omuntu atufuneyo kamera tezimala mutuguleyo kamera bannange mutuguleyo kamera tuleete wano kire kyankuba njagala omuleetanga live kubanga nkola live 3 mu week tutuule nga abantu mulabe eno channel naddala Kai Wisdom Official ng'eri busy ate nga tukumuza ne bana aba Sex and Talk n'abaana ba Ghetto Parliament. So tugenda kikola gino emyaka egiddako emyaka 4 myaka egigenda okwa direction Uganda gyegenda. So you either with Uganda ng'oli mu position emanye ebigenda mass osobola byanalyzinga oba nga bakulesaawo ng'okagamba oli kadingo. So sagala obe kadingo njagala obenga ebintu bitegera Uganda gyegenda ng'oli part of a development ng'omanyi nga wabuusibwa bonna abatubba abeefuula nti balokole simanyi bannaddiini naye kye kyankuba juzi waŋŋamba kati simu bambi nkwega togyerabiro gigaba kuba kinsanyusa akati sooka oyogere kakati kire kyankuba waŋŋamba President Museveni muzeeyi wange yagamba okuwa abantu miliyoni 10 buli afiiriddwa ate kati info goleeta mulala sikutegeera kire kyankuba nakugamba nze mwami Museveni gwe mmanyi bw'agamba mbu ngenda kuwa emitwalo 10 ayongerako 0 ne kaba kakadde nekugamba mu bantu bonna abaali wali mu bantu bonna abaali wali walabaani gwe yawa amabuga ag'emitwalo ag'emiliyoni 10 okuleka akaana ke yawe ebbaasa ate nga sirowooza nti akaana kali kasobola okwetika miliyoni 10 kusaizi gye kali kwali kasobola kwetika miliyoni 10 nekugamba amabugo bwe gatagende ku namba nfu gajja genda mu bantu abakyamu gana miliyoni 10 ze yagamba okuwa abantu b'Masaka buli family miliyoni 10 nekugamba amawulire amabuga ago gayinza okuba nga aganabbanja kaye n'olowooza nti bino nabikugamba luli era bateeba birabi osaaga kaye DPC wekyazanga n'omukulu Emiliano Kayima omujjukiro oyo mupoliisi w'amaanyi Emiliano Kayima mujjukiro oyo yawandiika nnyo obutabo bw'Oluganda naye nga simutegeera waliwo omuntu eyafa ne beegwanyiza obafune amabugo ge nga balowooza talina babe DPC oyo ne bafuna abantu kukyala abanaku n'Emiliano Kayima ne baddira abantu basatu ne babasindika ku lisiti egenda mu State House okubanja amabugo g'oyo bano abantu bakulu nno be balina okukwata kaye okukola ebikolobero naye be beenyigidde ate mu kubba abanaku abafunye amabugo abafiiriddwa oli serious erinnya lende kubaako emitwa nkugambye owekyazanga n'Emiliano Kayima kuba lwaki kugamba Emiliano Kayima okusinziira ku chairman w'Erwengo omukulu Ibrahim Kitatta jukiro we bamutusibako naye mukwano gwange enfiira bali bataddeko nga ye no NRM nnyo wa Museveni nga ntenze siri wa Museveni ne batusibe wandegeya DPC bamuyitanga Siiza n'akuba ekifaananyi n'akisindika ku mikutu ng'alowooza nti atukoze ekibi olw'okuba atwambudde amasaati n'akiteeka ku Facebook ne kiraaninga nga yalowooza atukoze ekikolobero nga tulina oyo Kitatta kati chairman w'Erwengo eyajjako ono n'oyo omusajja oyo Mutabaazi naye y'omu ku abo abaagabanya amabugo g'emiliyoni naawe kire kyankuba nkugamba bino amabugo nakugamba nakulagula nekugamba amabugo gagenda bula ne Mutabaazi mu abiri ne DPC mu abiri n'Emiliano Kayima mu abiri naye abo sirowooza nti sitani yabakemye abo bo babbi bubbi mululu kubanga bongambye naye ate era kikyasoboka okuba nga kirimu sitaani kubanga yayagadde abantu bategeere nti amabugo yagagabayo ayinza okuba yakyagadde nga bwekugamba bwayogerako 0 kati yategedde nti abantu banategera batya nti nagabye amabugo gaabwe kanteekeyo bano ab'ebiwaani bagafune so abantu abo amabugo gafundikidde gagenze
mu family enkyamu era family entuufu yazze naye nagadde family eyo entuufu ekayanira amabuga ago kuba bagigambye bagijjeko DNA omwami n'abagamba bwe mwali mugagabira bali ababbi abaasooka mwabajjako DNA yaani akyayinza okwesiga mmwe poliisi nga mmwe bamu mmwe mwagabanya amabugo gano yaani era akyayinza okwesiga mmwe ng'amabugo ng'abasajja abaatutte amabugo bakkiriza bagasasule naye nga bali mu kaduukulu ate gwe ne mugamba Emiliano Kaimayi yagambye babate Essebo sabula ati abantu abo ababba amabugo nze nakugamba tewali ayinza tusiba ekintu kye bayinza okutukola tewali ayinza tutwala mu kkooti lwa bigambo bye twogedde oba bye tukozese lwa nsonga bibeerawo era bigenda kutuukawo olaba oli abba amabugo bw'ate oloweza covid obumbi n'obuwumbi kubanga ungamba bonna abagaladdemu bino byenjagala okugamba nti tewali kye twogerako kitabaddeewo tewali kye twogerako kitakolebwa tewali kye twogerako kitagenda kubeerawo naye mu katabo ke twawandiika ffe n'enzalamba katero tuliko ne muzeeyi sokola besawundi eyo nga ndaba tolina headset mu katabo kaffe ke twawandiika akaali ke bayitanga people power battle the mighty general kanono kali ka 2010 naye njagala onoonyeze ku musajja oyo kire kyankuba omuleeteko kko wano musajja oyo waleero ogenda mulaba mu katabo kaffe ke twawandiika people power versus the mighty battle the mighty general njagala omuleete soye ebibuuzo nga mbateeka wano naye wano akyali wa movement nnyo ye wa mugisha muntu kati wa ttaala wa anti mugisha muntu ebintu byengasebiriradikalifuga wano kati twawandiika muzimu ku story eziri mu katabo ako tulinamu ka story kaffe bakayita ka master w'enkima enkima zagendanga mu kibira naye nga buli bwe zeeyagala okulya ku lyenvu zirina omukubaako omukulu gwe sooka okusaba nti tulye ku lyenvu oba zo ne zigenda ne zireeta amenvu ne zireetera oyo master waazo n'azigabirako ne zirya lumu akakima akato ke kajja ne kabuuza taata wako ne kagamba naye taata ekibira ekyo kyoyo omwami nti nedda kyasimbwa busimbwa nti kati waki tulina okusaba olukusa okugendayo kakakima kooli timunnange yakola ki yasalawo yalina obuyinza kakakima akato tetusobola kumugjawo ffe ne tubaga tetukyalina lukusa obanga oyo omuntu gwe tulina nga ffe tumuwaako wabula nga siye tukola ki nga siye atugabirako akakima akato ne kayengera ne kagamba bannange kino kisoboka wabba abakulu baali bamutya ngera bamutiitibya okubanga bamanyi nti musi akakima akato ne kabateekamu omutima ne kabagamba kisoboka kakana monke master ne bamugjawo ne batandika okulya nga tewali abakuba ku mukono ne batandika okweyagalya mu kibira nga tewali abakuba ku mukono naffe nno mu Uganda yaffe eno nga tetunnaba kwejjako monke master kuba kino ekibira si kya monke master kino ekibira monke master yakikola ki yakisangawo takirinaako obuvunaanyizibwa naye kati essawa yaleero omuntu okufuna ettaka bw'oba tolina mukono gwa monke master oyo teweeyagalya ku ttaka ne mayiroland ekyapa bagenda kijjawo kati nga tetunnaba nakugenda mu ebyo bya mayiro nakugamba nti mwami Museveni muyimbi ayagala okuba yekka nga yalina yiti essebo atwerabizza byonna atwerabizza n'aleetera n'abantu okulowooza nti Bobi Wine takyalina kyapanga mu kwagala obuyinza bwe obwamugibwako okyageera nti kati abantu batunuuliddeyo yekka Bobi Wine kati asigadde yekka mu bbanga bantu batono nnyo abakyalina endowooza nti buli omu agamba byaggwa kuba balaba Museveni envuga gyatuwamu yiiti ya supiidi yakatujja mu ttaka kati atuleetedde beyiro buno beyiro naye nga bakyalina emisango kaye beyiro teyandibadde embi ogifuna oba obutagifuna beyiro teyandibadde embi ogifuna oba obutagifuna
kuba mulimu ga mazima amatuufu wotwala omuntu ng'akoze ekikolobero ate n'akusooka ewaka naye nga tukyayina emisango gino gye bavunaana Kaye nga tukyayina emisango gye bavunaana Bodebbe nga tukyayina emisango gye bavunaana Bassebuufu nga tukyayina emisango gye bavunaana Bakatongole Beiro yandibadde esigala ebeerawo mwami Museveni aleme kwejjira nga Kanyamunyo yagifuna kituufu Ssebuufu saamwogerako luli odo tunula eno omusaasaga mujjako Ssebuufu luli saamujjango okwata ano mami omulage ntuli kodinga Ssebuufu y'omu ku bintu be saayogerako naye Ssebuufu ekimutwazizze mu kkomera nga niwankubadde yali abanja Ssebuufu poloti eyo erimu ekizimbe awo yali atundire emmotoka eno eri ku payini egenda be eya payini Ssebuufu ye mubezezezza eruzira naye ye owaayi engeri siyinza kugamba nti ye oba siiye kuba nakugamba wano e Uganda tulina bankooyo oyo basaabalabirizi kati asobola okuba nga yali saabalabirizi asobola okuba nga yali nkooyo oyo ow'omuntu omu nga yali ayagala poloti eyo yagitwale ng'oye nga ye ko ye kaba musetinge kuba lwaki bino mbikugamba ku Ssebuufu nga bwe nabigamba ku Odebbe oba ku Katoka Jubi ne kyo kyasinza okukola wansomesa Katoka Jubi oba Katoka Jubi kati abantu bali tebamanyi weyogera ekintu kyokka nange owe bwayise nga twali tetumanyi nti Katoka Jubi yali bwayise waayo mmanga awo mu katoogo kiri kyampaleeta wiino wa Katoka Jubi nkugambye nze nkuze mbadde mu kitundu kino Katoka Jubi kyebamunimba oyinza okunnamba ku Dokita Kiyingi kuba ye mulabye mawulire simu meeting anga Katoka Jubi mumanyi newaka nalindiddewo ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya ate si buli mulundi gumu wabula nga bwe tudduka bwe nga tugenda tulyayo buli naye ekyanyiiza ku musango gwa Katoka Jubi nga bye wayogera ye musamize okujja okulumiriza Katoka Jubi ye yasaddaaka omwana ne batamusiba kubakwatibwa okuba nga bakwata olaba poliisi bino bye tugamba mbu poliisi ekolera sitaani omupoliisi bagenda ne banona omukyala ku Ssebuufu bwe babanja poliisi nekwata omuntu oyo poliisi abakwata abasirikale balina Ssebuufu eruzira poliisi abapoliisi abakwata omukyala okukwata omukyala omutwalira omutwalira Ssebuufu bali luzira bali bweru balina namayinja wabula naye nga Ssebuufu si yagenda n'akwata omukyala gwe bakuba ne batta naye omanyi mukulukira kyako omanyi kati tugenda kukwata wiiki buli tugenda kukola emirundi ebiri njagala okubuuza kati awokka ku mukulu Kajubi Ssebuufu bw'oleese ne bana abalidde ssente z'ebijambiya what is the way forward kubanga kati mmanyi oyina bingi njagala kandi eno episode tukitansereeti bannaye munansonyiwa tuli mu ghetto time gye tutandise ebidongo bitandise njagala tukole njagala we forward njikulaze wiiki eno tutwaleko ku live tutuule bwe tuti we forward njikulaze mu Monkey Master tulina mujjawo Monkey Master gwe tulina okujjawo bino byonna tulye butaala Ssebuufu ngenda ku Ssebuufu lwa nsonga Monkey Master mu Uganda yaleese Beiro bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya